matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba asse okusaasira n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna banaatambulira ku bulungamu bw'ebyo bye yasomesa ila yaumiddin. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba in tajtanibu kabaira ma tunhawna an nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Mu aya endala yagamba walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi walladhina yajtanibuna kabaira Sheikh Muhammad والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. eyo nalayini yaki yabawalimu in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Allah yagamba munaaba mwewaze amazambi amanene ago agabaziizibwako nukaffira ankum sayi'atikum, tujja kubasangulako ebisobyo bino ebitono. Wanudkhilukum mudkhalan karima, tubayingize n'awayingirirwa aw'ekitiibwa nga nayo yejjana. Mu aya endala Allah jalla wa ala nti walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha. Mubaddu ba Allah tabaraka wa taala abakkiriza abalungi mulimu abo abeewala amazambi amanene wal fawahisha n'ebyobwemu wa idha ma ghadibuhum yaghfirun. Bwe baba banyiziddwa ne babaako ababakosezza bakola ki? Babasonyiwa. Amazambi amanene muhulika wa aqibatuha wakhima, gazikiriza era n'enkomero yaago si nnungi fi dunya wal akhirah, kunsire ku nkomero. Omubaka alayhi salatu wassalam era yageewaza basahaba nnyo. Mu hadisi emu yagamba ejtanibu as-sab'a al-mubiqat, bannange mwewala amazambi musanvu al-mubiqat bimaana al-muhlikat, agazikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaba twewaza amazambi amanene yagamba bino ebisobyo ebitonotono bye tugwamu ajja bitusangulako. Ezambi eddene lirina obuufu obubi eri omuddu ku nkomerero ne ku nsi. Nga mu buufu bw'amazambi obubi alwahshatu maa rabbihi, omuntu abeera mu kiwubaalo wakati we ne Allah, abeera afiiringa guilty bwekityo bwe kiri, aba awulira obuswavu bwekiraba. Amazambi amanene baddu ba Allah tabaraka wa taala mu bizibu byago adh-dhunub tud'ifu al-jawarih, amazambi ganafuya ebiyungo by'omuntu naddala okukola ibada. Amazambi ganafuya ebiyungo. Era omu ku battabi'i, waliwo tabi'i omu yasaaza abantu hatta naweza Sheikh Abdul Musa Abadi yamwogerako nnyo buli yamutuukaako ng'atusomesa ng'ayogera kissa yeeyo. Yasaaza abantu hatta balaga 120 min umri wa yusalli bihim at-tarawih. Yaweza emyaka 12 ng'abasaaza salatu tarawih abantu. Hatta abamu ne batuka omubuuza mwakikola mutya? Embuuzi enyangu, mwakikola mutya? Si embuuzi etegereka, mwakikola mutya? Mukikola mutya? N'agamba hadhihi aljawarih hafadhnaha lillahi azza wa jalla hala shababina fahfadhaha Allahu lana hala kibarina. Yagambye ebiyungo bino twabikuumira Allah mu buvubuka bwaffe, Allah naye n'abitukuumira mu buzeeyi bwaffe.
ate je emyaka 12 gye yalina yali talina luvi wadde mutwe n'olumu. Almuhimu amazambi ganafuya ebiyungo era kyobalaba nga Hasanu al-Basri yagamba ma taraka rajulun qiyama al-layli illa bidhanbin adhnaba. Omusajja oba omuntu tayinza kuleka swala yakiro naaba nga tasobola gisaala okujjako liba zambi, ayina ezambi lyakola, kubanga amazambi ganafuya omubiri. Wa min khuturati dhunubi, amazambi okumanya ga kabenje, tusabbibu dhiqa al-ma'isha, gafuuka ensonga ey'omuntu okuwangaala mu mpangaalo yaki eyakanyigo, gakuleetera ekiwahsha maa rabbika kyekisooka sibe tugambe. Ekyokubiri tudhifu al-jawarih, ganafuya ebiki ebiyungo. Ekyokusatu galeeta tusabbibu dhiqa al-ma'isha, galeetera empangaala y'okubanga yaki yakanyigo, ofunamu akanyigo, empangaala yo netuuka okubanga ebintu ebikutambulira bulungi. Tolaba mbaka alayhi salatu wassalamu yudhkaru annahu qala, kigambibwa nabbi yagamba wa inna al-abda la yuhramu ar-rizqa bidhanbin yusibuhu, omuddu asobola okummibwa riziki olw'ezambi lyakola. Riziki ne bagimumma baba yabadde agenda okufuna, ne bagimumma olw'ezambi lyakola, ne bamumma riziki eyo nga badde agenda gifuna, ne bagisazamu. Era omusajja omu yagenda ewa Seeka Arraqi, musajja asomerera rukuya, omukugu nakinku mu kusomerera rukuya, n'amugamba Sheekh, obulwadde bundi bubi, nsomeraako, siina mirembe waka, riziki yadobonkana, buli kintu kyonna tekintambulira bulungi. Ne Sheekh ensomeraako rukuya, ndabika ndi musajja yakwatibwa eddogo. Sheekh n'amutunuulira, n'amuddinganya amaaso, n'amugamba la arabika ba'asa, nze bwe nkutunuulira ndaba tolina mutawaana gonna, walakin atharu al-ma'siya fi wajhika, bwe nkutunuulira ndaba obufuwa amazambi mu kyenjo. Mulimu abantu nga rajul mulhim, Allah yamuwa ilham, sobola okutunuulira n'agamba gwe leka tonnalya, waddala tonnakomba kakulya. Allah agaba ilham ajiwa buli muntu, nga Umar yali rajul mulhim, nti asobola okutunuulira gwe olina ekizibu awaka, sinzira bwe nkulaba, n'agamba olina ekizibu, kati si mulaguzi naye nga akutunuulira. Kakati n'amugamba sikulabako buzibu bw'olowooza obwa shayatini, naye mukyenyi bwe nkutunuulira ndaba nga olabika olina obwononefu bw'okola. Omusajja agamba yennyini, falamma qaala li dhalika, Sheekh bwe yaŋŋamba ekyo, tadhakkartu, najjukira bi anni la usalli lillahi salatan, siina sola yonna gye nsaala ku lwa Allah, wala uaddi zaka, ne zaka we nabeera ne sente nalisuwa. Falamma raja'tu, agamba bwe nadda waka, tawadda'tu wastaghfartu rabbi wa uaddi zaka, agamba bwe nadda waka nafuna wuzu, ne netondera omulezi wange Allah, nensaala, nenfulumya ne zaka. Agamba ekyaddirira, fashafa Allahu awladi, Allah nawonya abaana bange bonna abaali abalwadde, wa baraka li fi maali ma'a qillatihi, Allah n'antera n'omukisa mu maali awamu n'okubanga yali esigadde entono. Just ganta amazambi nga yimiriza abaleso sigenda kutte nakola tawba, Allah n'amugulira omunyago gwa riziki, wakadhalika n'abaana abaali bamutawaanya obulwadde ne buwona. Ekyo kikulaga nti anna al-dhunuba tusabbib dhiqa al-ma'isha, amazambi gano ge twesibako olutentezi
n'oliddiŋŋana n'olireberako tusabbibu dhiqa almaisha gatuviirako oluusi okuba nti ffe tuwangaala obubi olwekyo bwe kennyini nga weetuddemu mu bulamu bwo okubeera obulungi. wa min khuturati dhunub, era ne mu bizibu ebireetebwa amazambi, omuntu waba agalemeddeko adamu tawfiqihi litauba, obutateebesebwa mulyango gwa kwenenya, toteebesebwa mulyango gwa kwenenya, kubanga buli lwali badde oyagala okwenenya ng'ate ezambi epya liyingirawo ngoga nti ate lino bwendisubwa mba nedda nga nako okayoola, nga naga akazambi okayoola, toteebesebwa mulyango gwa kwenenyeza Allah, kubanga amazambi gakwetololako. Kyakutaano, ekyokutaano min khuturati dhunubi, mu bubenje obuli mu mazambi, anna dhunuba tughliqu alquluba wa tusawwidaha. Taghliq alqulub, amazambi gazibikira omutima ne gukola ki? Ne gweggala, emitima gyeggala. Tusawwidu annafs, amazambi gaddugaza omutima, era abantu mbawulira nti nze nafadda omutima gwakaluba. Lwaki amazambi gakalubya omutima gwe? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mbaka alayhi salatu wassalamu lumu yasoma hadisi n'agamba omuddu bw'abanga akoze ezambi nuqtati ala qalbihi au fi qalbihi nuqtatan sauda, omuddu buli lwakola ezambi batonyeza ku mutima gwe akatonyeze akaddugavu. Fa intaba suqila minha, bwayenenya akajibwako. Wa inzada zida fiha, bwaddamu nakola ezambi ddala nga bongerako akalala, bwaddamu nakola ezambi ddala nga bongerako akalala, bwaddamu nakola ezambi eddala nga bongerako akalala. Oluvannyuma n'agamba okwo kwe kwetoloola kw'omutima Allah kwe yali agamba okuba nti gwetolozeddwa amazambi ne guddugala, n'agamba kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tebalina buzibu bulala wabula ebikolwa byabwe bye baali bakola byetuuma ne byetoloola ne biteeka envumbo ku mutima gwabwe. Wa min khuturati adh-dhunubi, ne mu bubenje obw'amazambi gano, okumanya amazambi gakabenje, nga amazambi gagwa n'omuntu okugewalira ddala, kwe kubeera nti alwahshatu ma alkhalaiq, alwahshatu ma alkhalaiqi, obeera n'ekiwuubaalo eri ebitonde byowangala nabyo nebituuka n'okuba nga bikukyawa, oga abantu bakukyawa. Alwahshatu ma alkhalaiq, obeera n'ekiwuubaalo n'ebitonde, abantu tebakwagala, abantu bakukyawa, abantu bamanya nti oli mubbi, abantu bamanya nti obakosa bakukyawa. Kyobola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu waafa abeera omu ku bafa babiri, mustarihu wa mustarahu minhu. Ogiraba hadisi eyo khalifa, kyekyo kyetegeeza kyennyini alwahshatu ma alkhalaiqi, obeera oyina ekiwuubaalo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu waafa mustarihu wa mustarahu minhu, mustarihu wa mustarahu minhu. Qila mal mustarihu wal mustarahu minhu, nabbi ne bamugamba awummudde bamuwummudde kyeki
qala nabina bagamba al-abdu al-mu'minu omuddu omukiriza yastarihu min nasabi dunya ma maana an-nasab yani at-ta'ab omukiriza yastarihu min nasabi dunya awummula emitawaana gy'ensi olunaku lwafa school fees amabanja akameeza abebyalaani ekikulu luze lwali lwayidi kati ekyo kyonna emitawaana gy'edduniya egyo giwummula naswabi dduniya duka ali mu dduniya muno omukkiriza bw'afa wallahi taddayo kweraliikirira dduniya byonna bali tebamusasula babadde abanja byabadde alowooza buli kyemubadde ku mutwe kyonna lwebamugyemu omoto khalas wa adhaha ila rahmatillah ye yennyini n'emisiiba gye ne bamuzza eri okusaasira kwa Allah nassa ku kikoyako edduniya wanyiwaawo ngeri tutigomezza abantu baginamu ebinubule baginamu enkovu abantu baginamu ebizibu ebyenjawulo kati dduka wabatembeyi bwoyita wansaawo abantu bonna bakutte ku matama ewaffe wali ekyo byenayiseewo Allahu akbar ng'abantu bali ku dduka beekukumya eyo niwolyaga ne bwe ziba oli yagambye wenakyamye naga ne bwe ziba 8 nja kuddayo ku kkubo oba ku 8 ng'aguza baani kankati n'omusajja yabadde abagoba naga ne bwe ziba 9 ajja kubeerako kati nekiggwa awekito nawe ne bwe ziba 9 nina okuba ku kkubo wano kati dduka abantu bonna bakutte ku matama byebyo ebizibu by'edduniya kati omuddu omukkiriza lwafa ne bamugjamu omwoyo yastarihu min nasabi dduniya emitawaana egyo gyonna agiwummula n'agamba edduniya wanyiwa era teyegomba kudda kujjako nga yagala kudda kwongera ku birungi naye edduniya webamutuusiza agamba kati oyo yasooka mustarihu awummudde ki ebizibu by'edduniya wa amma alfajiru nabiyagana naye atema wale alfajiru wa amma alfajiru omuntu omuki omwonoonyi wulira bino nabbi byagamba waba afudde yastarihu minhu alibadu walbiladu washajaru waddawaabu la hawla wala quwwata illa billah yastarihu minhu alibadu olunaku lwafa abaddu bawummula ne bamuwummula yastarihu minhu alibadu walbiladu n'ensi wabadde awangalya n'ekitundu n'ekyalo nekigawo akatundu ewabugirita wowangalira ewakuleekaana nsozi bbiri ekyalo kiwummula nekissa ku mukka kati agenze yastarihu min alibadu walbiladu n'ekibuga wobadde ekyalo akaalo baneiba akazigoko awo bonna bawummula washajaru n'emiti obuti waddawaabu n'ebisolo Allahu akbar ebisolo n'emiti kubanga emiti obadde olemesa enkuba okutonnya gyeyagale gobadde olemesa nga Allah gasijja kuteeka awali fajiru yo fajiru tetugenda bawalizika abantu baawo n'olemesa ebyengera okukka abantu emiti negikosebwa n'ebisolo bikooza kagiri okeera kugula nkoko njeru ogitwala egundi bagisale ogula mbuzi ey'ebitanga ogula endiga ey'ekiremba wano bakita kiremba endiga ey'ekiremba nange nali sigimanyi nebanga yeba eyina akeeru wano mu mutwe wano bagita ndiga ya kiremba okeera kunoonya ndiga za kiremba enkoko ya lujumba ebisolo bitadde ku bunkenke Haji Kyasanku onoonya bisolo biri mu kwekukuma bisula ku butaaki nga nkoko ya mutamiivu lw'omusajja omwononefu kati munnaye bw'ofa ebisolo ne bigawo omuntu awomudde awonye essajja so amazambi gakuleetera ekiwuubalo n'abantu b'owangala nabo ne bakukyawa ne bakwetamwa adhunubu ebyonoono kumenya bibi
turithu su'a al-aqiba, turithu su'a al-aqiba. Kyakumeka ekyo? Kyakumeka? Kya musanvu. Amazambi galeetera omuntu enkomerero embi. Batera nnyo tugamba nti man shaba ala shay'in mata alayhi. Omuntu bw'avubukira ku kintu ebiseera ebisinga akikola ki? Akifiirako. Man shaba ala shay'in mata alayhi. Omuntu bw'awangalira ku kintu galiba akikola ki? Akifiirako. Bawangalidde ku kapapula myaka na myaka kapapula. Balaba bawangalidde ku mayirungi. Balaba bawangalidde ku njaga. Balaba bawangalidde ku segereeti myaka n'emyaka. Segereeti. Edda otabanga tusibuluka ennakasero. Balaba abasajja abajjanga n'eminwe gya sigala. Olwazina najjayo ebi nakole nabbirirako nasikasikamu osupiiri nayingira eswala. Allahu akbar. Asibulukira ku segereeti. Adhunubu turithu su'a al-aqiba. Amazambi gakuleetera enkomerero embi. Ojja kufiira ku kintu, ojja kufiira ku kizibu. Bantu abamu bafiirira embubbi netolooza baba babutandisira olwo lwabufiiriddemu. Bantu abamu bafiiridde mabaala olowooza babadde batandise abadde atandika olwo. Abantu abamu bafiiridde mu loogi tolowooza nti atandise olwo. Abantu abamu bafiiridde mu masabo tolowooza nti atandise olwo. Ebiseera ebisinga abeera awangalidde ku mazambi ebbanga ddene. Fadhunubu aqibatuha wakhima. Amazambi enkomero yaago galeeta enkomerero embi. Faba'dhu dhunubi ekisembayo turithu al-khulud fi an-nari. Amazambi abamu galeetera omuntu okuba mu muliro olubeera atagenda kuvaamu. Naye nga ekivuddeko ekyo mazambi. Mazambi abamu gakuleetera okubeera nti ogenda kubeera mu muliro jahannama olubeerera n'olubeerera. Iyadhan billah. Saballahu tukasi. Wa min rahmatillahi li'ibadihi. Obusaasizi bwa Allah tabaraka wa ta'ala bwatuyinako ffe nga abaddu. Kyova olaba yatugamba qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Gamba abaddu bange abo abasiba beedibaga ekya n'eggulo. La taqnatu min rahmatillah. Temukutukawo na kusaasira kwa Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah asonyiwa amazambi ki? Gonna. Ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Abange mwabatkiriza mwenenye Allah olwenenya olwannamaddala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakati ya ayuha nnasu bantu mmwe tubu ila Allah wastaghfiru la. Mwenenyeze Allah era mumwetondere. Fa inni astaghfiru wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Nze neetondera Allah n'okumwenenyeza mu buli lunaku emirundi 10. Kubanga amazambi ga kabenje, amazambi mazibu muntu bwagalemerako. Era Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba olw'okwagala otusonyiwa teyateekawo tawba teyagiwa muntu yenna. Lam yaj'alu tawba fi yadi ayi shakhsin min an-nas. Tawba Allah talina gwe yagikwasa tono yagikolako. Era senga alina gwe yagikwasa wali baddewo okulya n'okukomba essowaani nga gy'olina okugenda n'akusonyiwa. Anna Allaha tabaraka wa ta'ala lam yaj'al lit-tawba shakhsan muayyana wala makanan khassa. Allah tawba teyagiterawo kifo kya njawulo. Tolina kugenda gundi olina okankusonyiwa, oba olina kugenda waaga gundi bakusonyiwa nga nkusonyiye. La. Allah subhanahu wa ta'ala kyobala yaterawo mwezi nga guno gwa Ramadhani nga ze zimu ku nsonga mwayita okutusonyiwa, okutusangulako amazambi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba ragima anfu rajuli. Enyindo y'omuntu efuna omuswiba omunene ng'okugiteeka mu ttaka ne bamunyigiriza oba okulwala kookolo nga bakadde baffe bagamba aluwa man dakhala alayhi ramadanu. Oyo Ramazani gweyingira nga abaddewo thumma nsalakha oluvannyuma neegenda qabla an yughfara lahu. Naye nga weggwereddeko abadde tannasonyiibwa. Lianna al-israr ala dhunubi
kubanga omuntu okulemera ku mazambi kukuleetera okuba nti ne bwebeera sizoni ya birungi togitegeera, tomanya kano kadde kalungi, Allah takuwa tawfiki, takutebesa nga bwe twagambye lam yuwaffaqa litawba, omuntu walimira ku mazambi Allah tamuwa tawfiki, akaseera nga kano takuwa tawfiki. Mbadde ndeeta omusomo gukuno gugamba gutya, omusomo gugamba asubulu almuina ala tarki adhunubi, bwebato baguyita asubulu almuina, amakubo agayambako ala tarki dhunubi, kukuleka amazambi. Tola nti omukaddima gubadde gwetagisa, kubadde gwetagisaawo ogwo omukaddima. Kati amakubo gano gakuyambako oluvannyuma lw'okutegeera amazambi gali nti gakabenje nnyo, kitegeeza nina okulwana ne sekulwana, okugakola ki? Okugejjako. Aturuku almuina ala tarki dhunubi, amakubo agayambako omuntu okulekayo amazambi. Ibn Qayyim yayogera amakubo mangi mu kitabo kye Aljawabu Lkafi. Ibn Qayyim yagogera ne Sheikh Ad-Doktor gwe bayita Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, Doktor Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais yena atufundiza amakubo 10, naye nagamba naye agasimbula wali mu kitabo kya Ibn Qayyim. Kati agugamba denjagala amakubo 10 agayambako omuntu okuleka amaki amazambi. Asababu al-awwal, kati tugenze ku nsonga esooka. Asababu al-awwal min hadhihi turuq, ensonga esooka mwaga amakubo agayamba omuddo okuleka amazambi, erisookera ddala addu'a'u, okusaba. Era Sheikh yagati wa huwa a'zamu al-asbabi, eyo yensonga tennamutayiika, yempaji seddugge, yensonga esinga obunene. Bal huwa miftahu kulli khairi, yagamba nti ate ekyo ng'okinginako ekyo kyekisumuluzo ekya buli kirungi. Edduwa yagamba lyekkuba erisinga okuba eryangu, ate nga lyerisinga okuba eddene nnyo, ate nga kyekisumuluzo ekya buli kalungi koyagala. Lianna Allaha yaqulu, kubanga Allah agamba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, abaddu bange bwe bakubuuza kunze Allah waabwe bagambe ndi kumpi nabo. Allah yagamba ali kumpi naffe. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, ayanukula okusaba kw'omusabi yenna bw'abeera amusabye. Falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ekitegedde mwanukula omulanga gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh yagamba falinafzi' ila Allahi biddu'a, bannange tuddukire eri Allah nga tumusaba. Fahuwa sababun azimun listilabi alkhairi, eyo nsonga nnene nnyo ey'okuleeta ebirungi. Wa daf'i sharri, n'okuzzaayo ebiki ebibi. Wa huwa ashalu, yagamba ati nyangu nnyo. Edduwa giraba mu buzibu, yagamba wa huwa ashalu, ate edduwa kintu kyangu nnyo. Teriko seeka agifuga, teriko seeka gomala kusasula, teriko seeka gomala kubira kasimu, tomala kutegeka muceere, tomala kulonda basimati, tomala kuleeta binzaali biryani, tomala kuleeta binzaali, teriko nati kabani. Yagamba duwa kintu nnyo kyangu. Wa huwa ashalu wa aqwa tariqi, ate nga likuba erisasinza okuba ery'amaanyi. Liannahu sualu man biyadihi kullu shay subhanahu wa ta'ala, kubanga oli mu kusaba oyo ayina mu mikono gye buli kintu kyonna kyoyagala. Lwaki teba y'amaanyi? Oli mu katyabaga, oli mu kweraliikira, oli mu kutya, gw'osaba byonna biri mu mikono gye. Huwa muhawwiru al-ahwal, yakyusakyusa embeera, yakyusakyusa embeera yennyini gw'osaba, gw'ogamba ayi Allah, ayi Allah. Falinajtahidu ala du'a, n'olwekyo tunyikire mu kumusaba. Wala siyama awqatan wa amakin wa ahwali istijabati du'a,
mu biseera n'ebifo ebyanukulirwamu edduwa ng'ebiseera betulimu n'embeera ez'akanyigo. amma yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a, ani ayanukula omusabi bw'abeera amusabi ali mu kanyigo n'amugirawo empeera. bw'obeera obadde mu kanyigo ennyo n'oddukira mangu ewa Allah, yagamba yekayeka yakwanukula n'akugirawo embeera eyakanyigo. buli lw'obeera mu kanyigo tusooka kunoonya kiki? sooka odduke mangu ewa Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga yayanukula embeera eyakajigijigi eyakanyigo agimanyi bulungi eri abaddu be. السبب الثاني ensonga eyokubiri min asbabi madha min asbabi shunu min asbabi tarki dhunubi yani atruku almu'ina ala tarki dhunubi. ensonga eyokubiri mu nsonga eziyamba omuntu okulekayo amazambi, kubanga amazambi gaki gakabenje gwe togavaako. kati ensonga zino zikuyambako okubeera nga ogavaako. athani ensonga eyokubiri Sheikh yagamba Rais Abdul Aziz Rais yagamba al-isti'anatu billah. ma maana al-isti'ana? tulina ebigambo bisatu biringa ebifaanagana naye ate oluwarabu lugazi. tulina ad-du'a, tulina al-isti'ana, tulina al-istighatha. bigambo bimeka? bisatu. ekisooka ad-du'a, okusaba, siwe tugambye. katulete asti'ana, nabbi yakyogera wa idha sta'anta fasta'in billah. buli lwobanga osaba obuyambi, obuyambi busabe Allah. okusaba okuyambibwako kwekyo, okusaba Allah kuyambeko kwekyo. kati eno bakiyita talabul auni ala amrin khas, okusaba obuyambi ku nsonga eyeyawudde. kyebayita dua kwe kusaba huwa talabul khair, kusaba buli kirungi kya duniya kya nkomero bagita dua. ate al-isti'ana huwa talabu al-i'ana, huwa talabu al-i'ana, kusaba buyambi. ekyo kiri akhasu kyeyawulidde, edduwa kibuna. ate al-istighatha huwa talabu al-himaya, kusaba okukuumibwa. istastaghithuna rabbakum, mwasaba Allah abateekeko obukuumi, abataasi, abatangira, abateekeko sajja baleme bakosa. olaba kati ebigambo bisatu biringa ebifaanagana naye byawukana. ekisooka kibuna, edduwa ebuna buli kirungi kyosaba ekyeduniya n'ekyenkomero. ate al-isti'ana obuyambi, okusaba okuyambibwa ku nsonga ekoze eki eyeyawulidde. Allah nyambaako ku zambi lino eryawobusamize nemeddiddako. Allah nyambaako ku zambi lino eryokunywa sigala. Allah nyambaako ku zambi lino eryobutambuze. Allah nyambaako ku zambi lino erya betingi. Allah nyambaako ku zambi lino eryaki eryokolaki eryokuyimba. zambi ddala erya bid'a webali ddala katukomena ku eryo atala amalala tuleeta gaki. nyambako kuzambira bid'a. mwana wange oyogedde bulungi, ankuwene ku ssente, oyogeredde ddala bulungi nnyo. nyambako kuzambira bid'a, kubanga ezambira bid'a yafuuka akakookolo. esijja kuwa nnyingi nnyo, zineza ekiwalimu yinza okuyiwa ssene n'ogana okukomawo mu ddalasa olulala. okisegedde zineza ekiwalimu teziba nnyingi nnyo, ate olina okuwa omuntu ezitajja mugoba mu ddalasa asigala awo. tula nabbi we yawabali n'awabali ne bamuga lwaki towoona nayo mumuleke n'awabali ono imaani yanywera dda, ate omuwaga enda akyankalane ono muleke mu ddalasa. abalina eddala bagenze dda, abalina seresi abadduze dda tebagenze. kati oyagadduke nga bali edda ssebo muwantonotono zimumala kikomando nakananansi n'enkya n'akomawo. wamma okusaba Allah akuyambe ku zambi lyaki erya bid'a. Allah nyamba bid'a eno enemeddeko. Allah akuyamba ku bid'a naye kutegeeza kumanya ng'oli musajja musunni mulungi ng'otandise n'okutamwa bid'ati. olaba abantu abazibu. kakati eyo bakiyita al-isti'ana. kyekyo kye nabagamba omusajja kye yagamba Abu Abdillah, kye yagamba Imaamu al-Baghwi nabagamba kissa ye wano mujjujjukira, najogera wano bwe yali atambudde olugendo
agende wa kabaka wa amirul mu'minina ojijukira kisso eyo amutwalire tafsiri ye gye yawandiika agikubiseemu copies nyingi irimu yesaasaana ennyo ne basanga omusajja gwe baali batwalako ku kkubo n'amubuuza nti gwani n'amugamba nti ze Abu Abdullah al-Baghawi ze Imam al-Baghawi n'amugamba aina turidu ogenda wa n'amugamba ngenda wa amirul mu'minina ajagala muwe ekitabo kyange kino akikubiseemu empapula nyingi nnyo n'ebitabo bingi engeri gyali mukulembeze then irimu yange esaasaane musajja yali mubi n'amubuuza madha qulta fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n'amugamba ettekeri walivvuunudde otya ono imaamu yali mugezi muzibu yamanya kye bamugambye nti yamugamba madha qulta fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in olwokuba mu lulimi lw'Arabu tafsiri kyali badde kisoboka fi ghayri al-Qur'ani twali batugamba na'buduka okiraba bikyali badde naye ogamba iyyaka na'budu kitegeeza ikhtisaasu li'ana billahi subhanahu wa ta'ala kitegeeza ekyo bakita ikhtisaas okuba nti obuyambi eno iyyaka kyekola kubanga owawulidde ono yekka so bw'ogamba na'buduka wa nasta'inuka osobola okuba omusinza ng'osinzayo n'abalala n'obuyambi ng'obusaba naye ng'obusabayo n'abalala naye bw'osoosa iyyaka oba otegeeza ikhtisaasu al-awn billahi subhanahu wa ta'ala aw fi llahi subhanahu kitegeeza obuyambi tewali walala wonna w'obunoonyeza okujja ku kono gw'okozeeko ennyukuta ey'okuba nti omwawulidde obuyambi iyyaka gwe wekka gwesaba obuki kati ono kyabuuza seeka nti ayo wagivvuunulira otya seeka yamanya kye bamugamba n'agamba omudereva kyusa tuddeyo ewaka era baakomaawo olugendo omusajja omuyizi yasazaamu olugendo lwa seeka teyatuuka nadda awaka oluvannyuma byeyayagala ate byamutuukako amiru n'amutumiza naga nawulira bawandiika tafsiri bagimpeereze ne bagiweereza n'agisomamu nga nnungi mpitirivu n'alagira ali ku sitowa nti pakira ekisawo kya goloti okiweereze omuwalimu oyo n'ekitabo n'alagira nekikubibwa omuwalimu n'afuna ssente nga zimulusanze waka n'ekitabo kye ne kitambula n'okutuusa olwaliwo ekiri lwakutegeera gw'alina okusaba obuyambi kasita yamutegeeraga obuyambi mbadde ngenze busaba walala kati ezambi eri sooka olisabeko obuyambi obweyawudde ku Allah nti Allah nyambaako kulina ezambi lino nyambaako ku zambi lino Allah talabul auni bwe bakiyita kusaba buyambi ala amrin khas ku nsonga ekoze eki eyeyawulidde Allah nyambaako ku kikolobero kino Allah ajja kubeera nga akuyamba munnange ku kikolobero ekyo Sheikh yagamba nti wathabata inda Tirmidhi obujulizi bwajjanga bunywevu okuva mu kitabu kya Tirmidhi an ibn Abbas ngava ku ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tombaka yagamba idha sta'anta bobonoonya kuyambibwa fasta'in billah kuyambibwa kusabe wani wa Allah subhanahu wa ta'ala sibe kirise kakauma naga nti fala budda an tasta'ina billah kyateeka ino kusaba obuyambi lubeera okuva wa Allah faman a'anahu Allah gwaba yambye namukwatizwako hasala lahu alkhairu kullu buli kirungi kyonna abagenda kifuna wakafa an kulli ahadin siwa Allah subhanahu wa ta'ala wakufiya an kulli ahadin siwa Allah era nabiranga amaliddwa ku buli ennatali Allah ensombe eyokusatu nga yesembayo mu darasa ya leero mwanattu kusatu mujahadatu nafsi ala tarki almaasi mujahadatu nafsi omwoyo gwo gwennyini okukola ki Abdulkarim agambye okugulemberako nakyo kituufu okola ki okwerwanako kituufu ogufaako ogutakabanako ebyo nabikola amakulu gego si kyekyo Sadamu omwoyo gwo gulwanako gwekennyini ng'ogulwanako kuki mujahadatu nafsi okulwana ku mwoyo gwo ala tarki almaasi
okulekaya ebyonoona ebyo wa ala fi'li ta'ati nga tebisera esaidi endala ogulwanyisa mu kifo ky'ebibi by'obadde okola ogulwanyisa okukola ebirungi toguleka buli ssaawa kubanga omwoyo tegutuuliraawo kiringa omuntu omutasobola kugamba mbu tasinza Allah ate tasinza lubaale abakulimba omwoyo gwakolebwa gulina okusinza bwe gutasinza Allah tegusigaliraawo guba gusinza ebirala kati omwoyo togulekaawo mu bbanga noga Allah ansaasidde ankwatiddeko neerwanyeeko amazambi ngalese amazambi bwemala okugaleka weerwaneko olipulesinge mu kifo gyago ibaada otekewo ibaada buli awadde zambi otekewo ibaada nga Ibn Qayyim era yayogera yagamba ebintu bibiri la yajtami'ani fi qalbi almu'min tebisobola kukuŋŋaanira kwegattira mu mutima gwa mukkiriza n'agamba al-aghani wal Qur'an ennyimba ne Qur'an yaga tebyegattira mu kifuba kya mukkiriza byombi ne bibeeramu ekimu kisangulawo ekirala ennyimba bwe zituulamu Qur'an ng'eseetuka Qur'an bwetuulamu bulungi ennyimba zigenda zikola ki zigenda ziseetuka mpola mpola nga zivaamu kati ekkubo eryokusatu erijjo tuyambako nze nammwe ffenna nga kkubo lituyambako okwerwanako ffe nnyini omwoyo gwaffe emyoyo gyaffe girwanako qala Allahu azza wa jalla Allah yagamba walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin namazima abo abatakabana ku lwaffe natakabana ku lwa Allah natakabana ku lwa Allah Allah yagamba lanahdiyannahum subulana naffe betugenda okulungamya mu makubo gaffe Allah agenda tulungamya mu makubo ge ate tumanyi nti Allah ali wamu n'abo abakola ki wa inna Allaha lama'al muhsinin Allah ali wamu n'abalongoosa faljihadu ogamba falnujahidu anfusana twerwaneko Allah nawala nagamba walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum walladhina ihtadaw naba bakolashi abalungama zadahum huda Allah bongerashi naye obulungamu wa atahum taqwahum naba wanokolashi okutya kwabwe Allah nabawa okumutya naganti fa idan begubera bwe gutyo la budda min mujahadati nafsi tuyina okwerwanako fa inna nafsa kubanga emyoyo gyolaba omwoyo ogwo gwolaba ogwange n'ogugo ammaratun bisu emyoyo gisiiba gitulagira bibi entasera kano kaddiiru kano waali kakutudde kino kijujulu kino gisiiba gitulengeza buli kaseera emyoyo gukubalira kaddiiru gukubalira kino gonoofoli bwoti abantu bonna mu kibuga babbi ali yaga abantu bonna babbi gukolako ddaawo omwoyo abantu bonna mu kibuga teryakolera mu kibuga atabba ali yaga teryakolera buli gwotunulako mubbi mu kibuga omwoyo gukolako ddaawa bwetyo abantu bonna mu kibuga babbi Allah gukolako ddaawa naawe otandika okubba gukulaga nti abagagga bonna bamala kubba kubanga lwakola sente n'atazikuuma abagagga bonna beekuuma ng'ojja kuddaawo zijja kuyitanga mu ngalo ziti myaganya gyangalo ziti kati agamba mbu olina okukuuma essente oluvannyuma lwozifuna Allahu akbar teyakubuulira amakubo gazifuna naye akubuulira nnyo ago zikola ki ago zikuuma abagagga bonna beekolako abagagga bonna beeganga Allah jalla waala yagamba idhan emyoyo gyaffe tugifeeyo kubanga gitulagira buli kaseera kukola bubi faridha nahtaju ila mujahada tegera twetaaga buli omu buli kaseera okwerwanako omwoyo olwanagana nagwo bulwanaganyi wakala azza wa jalla Allah nagamba wala ya ayuha alladhina amanu sabiru wasabiru abanga mwabakiriza muguminkirize ate mweguminkirizise bakito omuntu okubanga ekintu okyeteeka mu bwetesi sabiru wasabiru kukiraba muguminkirize ate mukole eki werwaneko okwetooningamu obuguminkiriza awalala Allah nagamba fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim fastamsik yani uthbut alayhi fastamsik billadhi uhiya ilayka wekwate wenyweze kwebyo ebikusiddwako byekwateko byenywezeko Allah wanagamba mutume sallallahu alaihi wasallam amugamba wenyweze kwebyo ebikwa olani Allah bamukalatira
byenywezeko amakulu gwe ino kyekola gwe wekolamu omulimu ogwo teri mulala ayinza kwekolamu mulimu ogwo ng'omuntu bagamba wetuuze munnange ebyo babikola mu mbeera yakwerwanako teri wagenda kikuyambako gwe okyeteekamu ne weerwanako noga kanneerwaneko kati nno munnange shekhe asoma ekigambo ekisembayaawo bwe okiraba wembadde seka kawuma nsomera obugambo ebyo bisembayaawo wembadde omanye abantu begundi bekalububbu bantutte nembawo obudde bwange bungi nnyo tubadde ku mujahadatu nafsi omuntu okola ki okwerwanako ye kennyini siwe we tubadde namba meka eyokusatu siwe kiri hadisi ya Abi Saidi yesembayo radiyallahu anhu qala agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah omuntu bwe yeetekamu obugumiikiriza ne Allah amukolaki amutuuzaamu obugumiikiriza gwe kinwaniko olabe okyeteekemu Allah jabbukuwa waffaqa Allahu lijamii lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in saba Allah tusonyiwa amazambi gaffe tukola mu butanwa ne mugenderevu saba Allah tutte nga tuli bakkiriza ataasa obwavu ataasa riba akkiriza emirimu gyaffe gyonna tukola emirungi saba Allah subhanahu wa ta'ala ataasa obwavu saba Allah ataasa obukaafu saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mbaddu abanaava ku mwaliro gw'ensi guno nga abasiimye saba Allah atulongoseza amaka gaffe ne famire zaffe atuwe okutuukako mu bifo ebyebitiibwa tukolere ibadaati ezisinga okubeera ennungi saba Allah jalla waala abeere nga ataasa endwadde embi saba Allah subhanahu wa ta'ala ataasa ebizibu bye tutalinaako obusobozi bwonna saba Allah atuterewo obufulumiro mu nsonga zaffe zonna saba Allah tusonyiwe amazambi amatono n'amanene asonyiwe baganda baffe bonna abaafa nga bakkiriza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin misemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabarak wa taala kyayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته